abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza okulaba nga buli lwa Sunday emboozi z'omukenkufu ze zino zennyini emboozi zosobola okugamba nti ka volume keeko kennyini ku TV yo mu mboozi z'omukenkufu nga omukenkufu Nyanzi Julius nze nkiri wakati n'olwekyo nkugamba ntya nkugamba ntokoze ensobi yonna kwekumira ku mboozi z'omukenkufu. Emboozi z'omukenkufu zino zikyusizza abantu bangi nnyo era bwe tutandika okuboogerako tuyinza okwogera emyaka gyonna paka Yesu bw'alidda kubanga ababifunyemu bangi. N'olwekyo gwe yakasoose okutwegattako tukugamba tutya nti awo wennyini olabye emboozi z'omukenkufu ze ziba essaawa naye nga tetunnabagenda nnyo mu maaso tulina okutunuulira ebyabaddeko mu mpapula z'amawulire kuba emboozi z'omukenkufu tezikoma bukomi ku TV yo oba ku rediyo yo ne mu mpapula z'amawulire era zibamu. Wiiki eno emboozi z'omukenkufu nange zannyumidde. Bayogedde ku sabbuuni w'ebikola by'amapaapaali awonya olususu olusiiwa era n'akugobako akasu. Nakugamba nti waliwo abavubuka ng'ekyalo kimanya nti bakomyewo n'embwa ne ziboggola ne zigamba yes Maulana akomyewo. Osobola okukozesa sabbuuni w'ebikola by'amapaapaali n'akuyamba bulungi nnyo era okumumanya n'okumiyiga okumukola osobola okujja ali ku Prof Bio Research tusomesa buli Lwakubiri n'Olwomukaaga ebintu nga bino. N'olwekyo tosubwanga mukisa ogwo. Ate jjukira omwezi ogujja nga 31 waliyo omusomo Ssaabasomo ensi yonna gwemanyi gwe bayita the Great Sundowner eyokuna. Bw'oba nga towuliranga ku Great Sundowner tukugamba obadde osigalidde ebuloba. Banno babadde n'ebuziga bavaayo nga bagenda eri waggulu kubike nga bukenzi naye nga ekintu kyolina okumanya Sundowner eriyo mu mwezi ogujja nga 31. N'olwekyo osobola odumakinga olunaku olwo luba lwanjawulo. Amamera projekiti y'amamera ebeegombesezza ebeeyagazizza yava mu Sundowner eyokusatu yemu ku projekiti gye twasaba okulula ensi eno ne yeewuunya. Era mwalimu ennyama ya ffene nabalaga wano ennyama ya ffene abamu ne munkubira akasimu nga muwakana. Omanyi mulimu olukolosofa n'olukabuliini mwagala nnyo okuwakana n'abaagiryako bo baagiryako nekiba nga si mawulire. Era mu Sundowner eyaggwa twaliga okulunda enseenene. Abaana yato ne balaba ku magi g'enseenene ku bwana bw'enseenene. Nina enseenene kati ziringa mutwalo enzireeyo nezitunulako nange nempisa olugalo mu feesi neŋŋamba Mungu weebale kubanga bangi botasobodde kuwa busobozi obwo kukola bintu bino. N'olwekyo Sundowner ey'omwaka guno togisubwa. Ey'omwaka oguwedde yali y'amaanyi naye yangu ey'omwaka guno ate yasusseewo kubanga mugenda kubaamu okuyiga okulima ekitiko. Abakyala bangi nnyo bettanidde okunywa ekitiko era abasinga babagamba nti ekitiko ddagala naye abasinga temumanyi nteekateeka ya kitiko ekyo oba kiyite kumbucha. Emitendera emituufu temugituukiriza naye ebikola byonna n'ebyuma ngenda kubayolaga ebintu byemusobola okukozesa mukole ekitiko kubanga bw'okikola obubi engeri gyeba kugamba kiriwo mu mukwano wakati w'obuwuka obukukuza n'obuvunza oba bwe bayita bacteria ne fungus era obwo obuwuka babuyita SCOBY symbiotic association ya fungus ne bacteria. Omwaka guno ekyenjawulo era ekyala gematooke tugenda kuyiga okugatta omutindo ku matooke. Abantu bangi nnyo mulina ensuku era mwebuuza nti bannaye kiki kye tuli tukola mu matooke gaffe. Omukulu yateeka ssente mu projekiti y'amatooke nga bagakolamu akawunga matooke fula naye oba ntoke projekiti teyakka wansi kutuuka ku muntu wa wansi. Naye kati omwaka guno mu Sundowner ey'okuna omusomo Prof Bio Research nga bali wamu n'omukenkufu Nyanzi gwe tutegeka tugenda kuyiga okugatta omutindo ku matooke nga tugawaata ebikuta ne tubirekera abalimi ababyetaaga. Ebuzibu bwe muyina muddire amatooke ne mugaleeta e Kampala. Bannakampala basula mu goloofa basula mu fulaati
ebikuta babibasasuza ssente KCCA ebiwata ogenda okakana nga amatoke gabafuukidde ekizibu kobbo kabaddukire ku muwogo n'ekikomando ne bibyoka bibasiba olubuto nabo ne bafuuka bakomando. N'olwekyo omwaka guno tugenda kuyiga okusika empewo eya oxygen okuva mu matooke. Waliwo ekyuma ekisabika tekinologiya gwe naleeta osika omukka okuva mu matooke ogwa oxygen. Amatooke ago ne gawangaala emyaka 5 nga tegengedde, tegavunze, tegakapawadde, tegonoonese. Naddala mu abatwala emmere ebweru mbalaba bannayuganda bangi nnyo mutera okutwala amatooke Bungereza ne mu Amerika, naye ogenda n'otwala amatooke nga kiro ezisinga biwata ate nga bali tebabyetaaga. Sinakindi amatooke gengera wali ku Entebbe Road, amanyi jama ali ku Entebbe Road oba wakatuukawo ekibuye bwoti nga amatooke gengedde ate omazaawo ssaawa 2 okuva wali ku ssaawa ya Queen paka Kibuye. N'olwekyo amatooke gano tugenda yigo gasabika nga tugajjamu empewo y'oxygen. Gwe atakimanyi ebimera byetaaga nnyo empewo eya carbon dioxide. Ku mboozi ya leero katugisumulule n'ekintu ekirala ekyewuunyo nga ye colloidal silver. Colloidal silver. Abantu abasinga mwali mumuwuliddeko oba ionic silver. Ionic silver bwe tutunuulira ebyafaayo tukimanyi bulungi nnyo nti abasajja abaasookawo naddala Abaroma banyweranga mu bikopo bya silver, ebikopo n'ebikompe bya silver wamu n'amasowaani aga silver naddala abaana b'abagagga. Era mu mbeera eyo abantu bangi nnyo beegombanga okugaggawala basobole okuliira mu sowaani ya silver. Era kyova olaba ensangi zino waliwo enjogera egamba nti gweoyagala bintu biri ku silver plate, silver platter, kubanga byali okyegeza oli mwana wa mugagga, abaana b'abagagga be bafuna ku bintu ebyo ebiri ku silver plate. Naye ensi egenza ekyuka ne tukimanya nti silver ate lyali ddagala. Kubanga oli bwe yateekanga amazzi mu kikompe kya silver oba mu kikopo n'anywa, silver yamuyambanga obutalwala. Kyova olaba abaana b'abagagga edda naddala mu Balooma n'Abazungu banyweranga ku bikopo bya silver banyweranga ku bikopo bya silver n'okulya nga baliira ku sowaani eza silver. Era abamu baddiranga ennusu za silver ne baziteekanga mu mata, naddala abalunzi abagagga. Amata ago ne gawangaala, amata ago ne gawangaalira ddala bulungi nnyo ne gatasobola kwonooneka. Ekitegeeza nti silver ddagala. Silver ddagala. Era ne Catholic Church bwe yatandika oba nga Peetero amaze okufa omusigire wa Yesu nga Catholic Church bwegamba, abafather ne bapaapa ne bakadino ne babishopu banyweranga mu bikopo bya silver naddala ebikompe. Era ne kakati wakyaliwo enkola eyo nga misa egenda mu maaso ntera okulaba abasaseredooti ne bakabona batiwa amazzi mu kikompe ekyo ng'amaze okunywa kawayini n'atabulamu n'alyoka anywa. Mbitegeera kubanga ekituuti ekyo nakibeerako nnyo nga mbaziga abakulu abo. N'olwekyo silver ddagala. Naye kati silver tumukomezaawo tutya? Bwe tutunuulira Bureau of Chemistry oba kati ensangi zino gye mumanyi nga Food and Drug Administration mu 1903 yawera okukozesa silver kubanga awo eddagala pharmaceutical industries zaali zitandise. Naye okumala emyaka 6 abantu nga bakozesa amazzi ga silver. Bwe nakitunuulira naye abasajja bano oluusi baba ne interest, baba n'ebigendererwa byabwe. Lwaki sinoonyereza ku mazzi ga silver? Ogenda oganoonyerezaako nga kiraga bulungi nnyo nti ddagala. Era nga ne NASA va ku bano baganda bammwe abali ku NASA Road abo bamanyi inki babuuza empapula. Naye njogera ku kitongole kya Amerika ekya NASA eky'ebyobuwangula, National Aeronautics Space Agency. Ekitongole ky'Amerika ekyo kyakabi nnyo, kikozesa nnyo gano amazzi ga silver nti ebizungulizi bwe biba bigenda mu bbanga ne ba astronauts oba abavuga ebizungulizi biba bagenda ku maazi ku planet agalala ago aganini, banaaba amazzi ga silver
wamu n'oganywa n'ogateeka ku bibala. Lwaki tebaagala bakomewo n'obuwuka obupya obutasobola okuvayo mu bbanga ne bukomawo ne bubonyaabonya omwana w'omuntu, ne bubonyaabonya omwana w'omuntu okutuuka okumutta. Kati bo kwe kukozesa amazzi ga silver. Naye kati gundi FDA tekyogerako, naye bo bali abannassa bo bakimanyi kubanga silver kizuuliddwa ate obuwuka 65. Obuwuka 65 kintu ky'amaanyi nnyo. Obuwuka 65 obuleeta infection, ate buyinza obutaleeta infection emu yokka bw'obanga amazzi ga silver gabutta y'embeera eyo. So n'olwekyo olwaleero ionic silver ono ddagala ly'amaanyi nnyo, era nga n'abasajja abagenda mu bwengula eyo balikozesa obutakomawo nabuka nga bw'olaba tulina Ebola talina ddagala bulungi nnyo, batya bayinza okukomawo n'obuwuka nga bwa AIDS ne Ebola ate ne babuleeta mu mwana w'omuntu ate n'abonaabona bupya. Kati kwe kuyiiya amazzi ga silver. Naye nange nga siri wa kusaaga nagambye kangakolere bannayuganda. Kati amazzi ga silver nina ebikompe byange, n'ebikompe byakabi nnyo, naye kati nina ekyuma ekigatereeza ne tugongera ddoozi amazzi ga silver gano ne gabanga matuufu, kubanga abantu abamu amazzi ga silver bw'oba tugateeseteese bulungi ng'ate galeeta obulwadde gayinza okukumeekinga owa bbulu. Naddala abana abatamanyi, bano abaana bato mu science abajja ne batomera ebintu. Mukenkufu yagambye, nawulira abo balyonoonye ensi eno. N'ebintu bino byetaagamu okuba ng'oli muyigirize enteekateeka y'amazzi ga silver, kuba gano amazzi tugakola ne tugatunda n'ebweru, kubanga Abajamani bagakozesa, baafunanga nnyo food poisoning nga E. coli ne salmonella bijira ku nvendiirwa. Ate jjukira abazungu bo tebafumba nvandiirwa, bazirya nga ziri fresh, nga bafuna nnyo food poisoning breakouts ezo. Naye kati bakozesa amazzi ga silver bagamansa ku nvendiirwa ne gatta obuwuka. Kakitegeeza naawe alina obuzibu obwo obw'envendiirwa, kati nga gwe alina restaurant osobola nga kumansamansangako amazzi ga silver notta obuwuka. Katuwumulemu katono nnyo, tukomawo n'emboozi y'amazzi ga silver ey'ebyafaayo. Tovaawo.